omusolo gwa modern music omunene wagula bawa Katonda wange mu Nazareth. Bianca, oyinza tulaba wano nga tutudde tetuli basiru owulira era twagala okuwuliriza yeffe yenza abuuza kuliko abantu 2.3k yenza abuuza omusolo gwa modern music omunene ennyo wagula bawa Simanyi oba onanzikiza ku kino kye ngenda okwogera nkimanyi oyinza otanzikirizamu but oluzungu lwange lukyamu by some time. Wakyogedde mu Luganda wagambye oyina ekisolo ekinene I saw your dick. Bannaye Katonda wange simanyi. Ogambye I saw your dick, I saw it, oyina ekisolo kinene wakirabawa. Bana nsaba munsonyiwe Yesu Kristo munsonyiwe wahala. Modern music tubadde ba mikwano mpozeko waliwo ebyantaataganya olunaku linava ewa Henry Mwanje nengende wabano benalimbeera nabo bana bamakula lwero olunaku lwetwayokana si kyenkubuuziza nkubuuziza omusolo njagala kuleetera proof nga bweri. Okay. Yeah. Gende Kati olwo olunaku nase okola ki okumulaba okitegeera kati ejo ebangobye mu kayumba kange nengamba naye bambi modern music obutuvudde wala like mulabide banga ayogera bulungi nange ankubira akasemu netwogera azini like yali ankubira kala akasemu netwogera sometimes nemukubirako nengamba ku banga lyandabide ebyaddala tasa akitegeera nti ndi mbuzibu okitegeera ku myaka gyandabide ne interview zengize byenkoze ntasa akunda manti nebuzinaga Bianca bambi kankuyambeyo kino nekino kyokola obusungu bwabadde bunnuma we banjogeze ebyo byonna nenga mpulira bubi okungoba munju banayiba balava okitegeera ngate mmanyi nti nemikwano. Bianca nkubuuziza omusolo gwa modern music omunene. I never see it. That's why I'm saying I'm sorry. So obadde omuwayiriza busungu azini si kyenkubuuziza so you were lying. You want to know? Yes or no? You were lying? Yeah. You were lying. That yes. That what? I want you to make a statement and say, when I said into ABCD, nabadde nimba. Church tofu nabadde nimba naye nsaba bambi bansaniwe. Njagala ogambe nti bwe nagambye bwenti nabadde nimba. When I gambye nti nalaba modern music, I was lying. Not kulaba modern music gamba. Ebigambo bye wakozeseza mu mbikuplayingire obiwulire. No bambi toda will be playing akambyogere kale mami kuba bambi. Mama please. Really so bananga yogere. Nagambye nalaba modern music nalaba. I can't say it for real. Okay, I'm here to apologize. I think I will not go to Njikuplaying. Saw it. Kale kanjogele. Let me say it. Have a dick and I saw it. I saw your dick. No. I saw your dick. Bitch, I saw your dick. I saw your dick. You have nothing to prove, cause me, I have my proof. Bitch, I saw your dick. I saw your dick. Am I lying? I have my proof. Modern music botakera ku police kulopa mwana oyo. Tolidda wano. Ojja kundaba. Ojja kutulaba. Naye nga tulaba police. Omwana wamulaga essolo. Kuba munnange. Agamba ina proof ye.
Mbu yalabe soleddene. Osanga munange nine soleddene ndowooza nga ntembe yali tembe buli gwemba njagala okukola kinga mulaga ndowooza nali buteera ku table gwate tugambe ki. What the music? Senge bitundu bye ebyekyama. Wali obisindikira abantu senga nabifuna dda. Singa wabifuna dda newe ekitibwa senga. Sigamba nti senga neyekulya. Naye yenza kubuuza. Walaga omwana ebitundu bye ebyekyama. Nga kudiru kikati nga mugandi mune bibino ndesola beko. What the music kati omwana yaviridde ku kyo kuwe mulabwati wamukoze eki. Munange omuntu ow'omumwa gwe olemwa nange neewumunyiza. Omanyize okuwuliriza omwana era nabadde shock. Kati obadda mwena abavuma mbolo kuba nga bamugoba mu nyumba. Mama mujaye simayo batuli ba mama bentu ino musasulira rent nayenze bwe mugamba. Acha mwana muto ave mu kuwayiriza abantu. Ani azaala ogwo omuseke kwanga nokimanya nakyo kikulu. Kambuze. Nokumanya yetuleetera etuzaalira. Taata we aliriddawo. Baliriddawo. Tewali amanyi museke Bianca, I want to say this. Bianca, I'm terribly disappointed in you. Nebotandi badde kwogera ku Modo Music. I'm terribly disappointed in you until you have a huge sense of entitlement. Inti gwe wagano okusoma nova mu kyalo noje Kampala newefumita buli woyagala newekola ebintu byonna ebyekimalaya. Ebyekimalaya, and at the end of that day onyigira abantu gwe bakugamba ko mbuno Modo Music aina sente eziryawo okuyamba Bianca. Ne bwaba zirina ali entitled okuyamba nga kuyamba ku diiru kimwana wa nnyoko. Simaina chokola abantu bange. Nze kamera pete yuza simaina chokola. Weta nemi. Uli mangeza kola uli chepu chigana. Uli kuba abantu. Nkabi amasima amaziga kodanga wente banayo mutasi. Uli mangeza kutuka abantu awalungi nga abantu banne bisanga bagamba ndi musiyazi. Ninga ziri musiyazi. I'm not musiyazi. Banayo nkolenja katonda wange. Nemitwala abiri gambule. Ngenamba yange nsadekawo amisa wonyambe bantu bange. Zisigenda bera ku bantu balowooza nti nze ndi mwana wa mpisa mbi ndi muntu wa mpisa mbi sivanga byo neefuma ku bantu era byonna bye mbadde njogera mbadde just njogerako bwogezi. You guys understand what am I trying to say? Buli kye mbadde njogerako bwogezi okitegeera naye sirina gwenvumye wadde n'ogu n'omu okitegeera. Naye you guys mwagala mbere wano nga nkaba everyday nadi wange ali ku kitanda okitegeera renti bamanja banfulumiza ebintu byange byonna biri wabweru nabitadde wansi wanju ndi wano ndikaba saawa ziri 11 na kikabiri mu bbiri sinnebaga ndi kunoonya abantu basobola kunyamba okunzazula ka renti wange wa mitwalo abiri nadi wange ali mu ddwaliro simanyi kyakukola taata.